So ndowooza tugende mu kibbabakazi ekiri e Canada kyenawulidde. Wakiwulidde otya? Kibbabasajja kibbabakazi. Kubira Ibula akunnyonnyole kuba kyekituufu omukazi mpulira ate ne wave Uganda byaliwo ebityo. Atuuse eri omuzannyo yakututte ku next level. Eyo gye bayita home and away. Mbuki ekiriyo? Oba gye bayita international. Kubira Ibula ke. Kaya tali ku ground. Ali ku ground. Kaya ali ku ground. Kaya ali ku ground. Ali ku ground yakuba ali mu Toronto. Kubanga banzibidde omusajja bamututte bamwanyisiza bamukoze eki ebitole tubiwulira Dubai. Bibadde be Dubai. Kati olabanga biri Toronto. Canada bagenda gifuula ki? Canada? Gobadde oyagala eri obadde ogamba eri. Ennaku zino bannayuganda bali bagikakanya nnyo omutindo. Bagikakanya nnyo omutindo. Bagikakanyiza nnyo? Bagikakanya nnyo simanyi. Oba kati ekitibwa kyasigadde Ibula ke nga takwata kyali wange kuba kati yandituwadde ekintu oba yeebase okubiddange Ibula ke Ibula yeebase kakalamu yatebaka keza ali mu Amerika Ibula ke kyali wange kwata essimu kakalamu yatebaka kayiwa yatebaka akakalamu oba bini nonye bini ajja kulimba bini ajja kwokera bitakwata Ibula yeebase omukubira omukazi yennyini gwe bagamba nti yabbye tukubire kuba bamulangidde ebintu bingi tukubire trophy kubira trophy kuba bamugambye naye kiva ku kyoli okugamba nti no omwana w'abasajja babiri abafaanana abantu babiri indako tukubire trophy yennyini waffe wa emboozi mu kati kye tulina tetwagala nnyo trophy yennyini musajja naye tebeebase kakati kyekituufu kati soka ombula ekituufu kyekiri ku ground naye omanyi nate naganya okola interview yonna Faru kituufu ekyo nze nkimanyi soka ombuulire ekituufu Tovi omukyalo ono eyazze mu mawulire alina byakwogerako omumanyi tomumanyi era ayonoona linnya lyo kikyaliko simumanyi mulaba Canada wano actually namulabye avuddeyo nga nvuma namulabye avuddeyo nga nvuma naye simumanyi era sinza kuganda ali muzisenkanye nako even the man simumanyi omusajja nalolera maka box naye simumanyi nti wuuno bwati wafaanana ate about damaging my name she's not damaging my name she's a married woman with a ring nga bwayogera nti wampeta kati yeswaza taswaza nze taswaza nze kuba kati nze mawulire Faruku nali nzijeyo ku musajja wange nti uno wali omulabyeko that means nina kyenswalira era nina kyenkuuma that's the reason why I'm silent alina kutuula na bbaawe bw'aba ye asuubira nti bbaawe yankwana kuba nkimanyi yabiraba nga bwakisuubira ndi bali atula na bbaawe n'amugamba nti lwaki wakwana omuwala lwaki wakolawo ti so sikupiininga mukazi era bano abakazi tebabeerera ekyokuyiga tewali mukazi asituka katugambe nakeera ku makya nenjagala okusajja nga bw'ayogera tewali mukazi asituka n'agenda n'akwana mukazi manya musajja era omusajja yennyini yasituka n'agenda n'akwana omukazi okitegeera kati abantu bye beesirwa ngo ebyo bye yakoze nga linga gwe basuuse okwendako mu nsi muno ebyo byekisiru kuba bagamba mbu omusajja yajja mu kabokisiko mbu n'akusonseka obugambo omusajja yagenda ku video n'akomenti nga byakomenti kati wako abakazi ba feeling insecure kati ye ndowooza n'alaba ate ndi wano Canada ate nga ndi wakabi naawe okimanyi n'atya n'akankanamu bambi anti agamba mbu wazaala omwana mu basajja babiri anti era Faruku naye baba 10 that is none of her business actually that is not actually mu byonna bye yayogedde sibinaako buzibu naye eky'omwana ekyo kyekigenda okuleeta obuzibu kitya anti omwana alina birth certificate ye era ne wana abaagikola wane Canada kuba omwana mutuuze bulungi Faruku okimanyi balina amanya ge bateeka ku birth certificate before nga tennafuluma tebayinza kugikola nga tekuli taata wa mwana na maama wa mwana ekitegeeza nga tetugenda mu mbuga z'amateeka agenda kuŋŋamba ekitu because yadamaginze musajja wange okitegeera yamuleetedde kubeera nga obwongo tebuli wamu omusajja ayina he's not okay mentally because of that
Okay. That means ngena kumusuwinga agenda kungamba nti omwana tata omwana mutufu ye gwamanyani. Waita birth certificate ngate kuli ko tata wa mwana oyo gwe yayogedde oba omulala gwe yataddemu yenna. Tugenda kuwera ennemba. Ebitabe bino solo okugenda bimalayo kwatwa bimanyira malaya biki naye ky'omwana ekyakireke. Kubagamba waliwo n'akavubuka akakupikinga akajjawo ku shelter mu mmotoka ne mukimalira mu mmotoka awo. Nawe twatukimalidde mu luguudo wakati sire mwana wa nnyina. Ya. Naye waba mu luguudo wakati Faruku. Gwali muntu mukulu bakubuuliza wajja ogenda okwegattira. Na wajja ogenda okwendera. Oba ngambye ogenda kwenda. Nedda. Ate kati njagala mbabuulire. Go naganye okukola interview yonna. Naye kanga babuulire. Ebbuba. Era nze batwala ebintu by'omukazi eyombeewuunya. Okimanyi nti nno omukazi nga ebbuba limulumi asobola okwogera n'ekitaliwo. Kati mumusuubira afulumemu mu kifaruko. Bw'oyingiridde amaka afulumamu kigambo ki? Ofuuse makula. Tebalwana bwe batyo. Faruku, silence is golden. Ya. Ye bw'aba alowooza nti okuleekaana bw'atyo kye kigenda okutuuza omusajja oyo si kye kigenda omutuuza wabula ali mu kwenyiwa. Tewali musajja ayinza kukkiriza kuswala bw'atyo. Tali yasobola kukkiriza ogende ng'omutambuza mutala ku mutala bulwakuba yakwanye. Ya. Kati yamanyi bw'anfuma mu inbox yavuddemu. Gatuze mazima. Omusajja we? Faruku. Bw'aba agamba nti anvuma mu inbox yavuddemu. Musajja we tanava mu inbox yo? Nkubuuza. Mbuuziza kibuuza. Awo simanyi. Simanyi bakyalimu. Bw'alina otugamba nti waya mu kabokisi omusajja yavuddeyo oba tanava. Mu kabokisi n'avaamu. Simanyi. Bw'otowulirangako eŋŋembe egamba nti omuntu asobola okukubbisa nga tewabbye n'ogabi lwakisibbira ddala. Bayira we nakiwulirako. Ye lwaki tokikolera ddala? Agende bamutuuze. Bamubuulire butya kubanga wampeta naye ayinza obba tebamutuuza nga agenda ku mpeta ye ate nga abantu ababeera abampeta babatuuza ne bagamba ABCD kwekyo ekintu kikulu nnyo ky'oba otuuseeko kati bamutuuze bamubuulire butya mu mbeera nga zino omusajja waba akwenzeeko omusajja bw'oba omusuubira nti kino butya bw'okikwata. Bwe kimuluma kugirira mu mmotoka ye ate n'okoleramu buchallenge ng'omukoona ng'ate mu mmotoka ya bbaawe. Kati emmotoka weba yabbaawe nga bwakirumiriza ekisumuluzo nakyewa. Ate vidiyo ezo emmotoka erigundi nti nteeka wali n'okwata oba waliwo abaakwata. Wabaawo akwata. Kati abuuze bbaawe nti ani yamukwata ngera ani yamuwa ekisumuluzo. Mu bufunze yeesootinge? Mu mmotoka yaffe okitegeera Faroogwe. Byakisiru mwana muntu mukulu alina abaana ebyo tebagenda vaayo ku social media ebyo byali mu kukola ebyo. The reason why I'm silent, abaana bange tagenda kubiraba. Abaana bange bye basomera balina amasimu. Okitegeera babiraba. That's why. Bw'okyankalanyiza Toronto yonna. Kati ndi wa kabi. So omuwa bubaka ki kati? Atuuza butuuza musajja we otherwise ne bw'aba tayagadde nze agenda kwagala omulala kubanga yabikooye. Abasajja baakoowa okubamalako emirembe. Okwasamirira okwo kwa buli kaseera. Omusajja bwe yagambye? Abasajja bakuwa choga Faruku goli musajja tokowa mukazi ayomba ayasamirira bwati yogera amazima. Kituufu ekyo ya. Faruku nedda tudde mazima singo yabadde mukazi wo wandi badde olina woyise ekigere. Musimu. Kuba buli omu aba ali kukwe. Kituufu. Ebyo byakyana kito ekisembayo ffenna gye twasookeramu ekyo ekiyipize tuli mu Faruku. Tewali musajja atayendangako. Ate omusajja ne bwagera ku makya naye ddala kitegeeza nti takwagala nedda kubanga mmwe bwe mutyo bwe muli. Mwati oba invading space. Oba invading space, oba oyingira mu space. Ninawulidde mbu famu bw'ayingirira family ento. Eneekula ddi. Family ento giyingirira. Eneekula ddi atekeko akapande nti bannange eno ento temugenda. Kayita agenda katekako kubanga bbaawe ejjini takitegedde nti nto. Bw'aba gamba nti bbaawe yayenze bbaawe nga tategedde nti family ento okugyonoona. Tweyanze tofi. Bale nkomekkereza ngamba gamba. Tewali mukazi yeekwana. Abakazi mwenna bagenda mwasamirira mupiiringe babba bammwe. Oba opiiringa ti lwaki wakoze kino kubanga ne bw'ona omusuuza trophy. Kituufu. N'omusuuza trophy yajja kubako omulala ogenda lumba bameka. Muweeyo akayimba akiggyemu enjawulo. Kubanga nkwesigawo. Jingo nkwesigawo. Bye, Jingo. Kale, David. Eyo Canada. Awo tubadde Canada kati.
kakati omanyi osobola okuwulira enjogera y'omuntu n'owulira ekituufu ono yababa wa munne teyamubba omusajja ye yalumba ono alina obwakatirwa bonna obugenderako ekisooka gambye nti nze ndi wakabi okimanyi siitikako kati kitegeeza ateekawo embeera yonna okulaba nga omusajja tamuyitako bw'aba ayagadde kati kino kyabadde agamba nti okimanyi abasajja be bakwana abakazi ekyo kifo omulembe guno ennaku zino abantu balina llo ab'Uganda ate abeeri basinga ekyo nokikola okiwulira abeeri basingira ddala okikola ekyo okujja n'akunyonya nagamba dde nfa naye munnaye sakozi onkolera tolabangako pulogulaamu emu gyokoze newabeerawo omuntu agamba bannange nze nja kulya sakozi oyo nga mukazi komenti eyo nga nakulaba wajerayiki nga nogaana ogiddamu nenjongerako ekigambo kakati ngenda kubuulira omuntu akwana omanyi nti mbadde ensaaga nga gwosaba akumye uliriza okimanyi olugero lw'Abaganda lugamba nti mbadde ensaaga nga gwosaba akumye kakati ekiriwo kyekino omukyalo ono gwoba owulidde enteesaayi nonjogerayo yonna alagira ddala nti omusajja ayogera naye n'omusajja alaka ayagala kubanga atuse n'agamba kuba n'oli yabikooye kitegeeza kyekyo mu kusooka agambye nti mbadde simumanyi yajja n'akomentinga ku tikitoko yange olugiza agambye nti kuba n'oli yabikooye kitegeeza bakola ki boogera atuse n'agamba mu kusooka agambye emmotoka yange wasembe yagambye nti abuze bbaawe neewe ekisumuluzo omukazi oli namba embaraka yaggwa kuba luli agambye emmotoka yange wanagamba abuze bbaawe neewe ekisumuluzo kitegeeza waliwo enkolagana yalaba nali neekwata kitegeeza omwami yali ankwata amubuuza ebyajja bitya kati omukazi lwaki tafata saidi ya musajja kati sakozi bitambula bwe biti kambe kubuulire bino waliyo abasajja nga togenda munyonyola waliyo abasajja nga togenda munyonyola nga togenda mubuuza kanana kataano butya buki wamufunye otya naye ng'ate osobola okutayiza omukazi n'afubutuka ku bbaawo ebyo webiri abasajja babika bibiri waliwo omusajja gwogenda okutuuza mu kaguli omugambe kino kyazze kitya kino kyazze kitya kati waliwo omusajja nga muzeeyi wakuli ekiwulira togenda mutuuza mu bigambo namutuuzaayo ng'akuliisa bino ye omusajja alabika atya wamulabyeko omusajja sinamulabako sinalaba ku musajja kakati bagambye bate ono akyateesa kakati ebiseera ebisinga obungi kati nosanga nga omukyala bambi ye ayagala bbaawe olumu kubanga enda kukubulya omukazi tavaayo buvi bwatyo kwogera bwogezi alina okuba nga yasooka nayogerako ne bbaawe naye naalaba nga kiri continuous kati ono apalapalanya nakusala magezi kulaba nga ataasabo ki bufumbo bwe omukazi ye ekiki yasoose okubagamba ekigambo kyasinga okulumiriza omusajja tengenda omunenyako kiri ekintu kimu alabika buli waava ow'omukazi omutuufu ate ebintu ebiri eri ate abinyumiza ono bw'owulira emboozi yo n'engeri gy'ayogera akakasa nti ebigambo eri ebyogerwa kuba akugambye omusajja yakoowa okuyombayomba kyekyo kimu kyakubiri yakoowa omuntu omwasaamirivu ono omusajja mwasamu omukyala ye mwasaamirivu kati obya akakasa nti bwano mu kunyumya bino baba banyumya omusajja ngaba n'ekikazi kyasaamirivu kiyomba buli ssaawa kati bino bye ze key points ze woba omutunuulidde kitegeeza omusajja yakoowa omusajja yakoowa ate si yakoowa just ayagala kubeera n'ono kuba singa oli yamufulumya dde ennyumba naye tiyakoowa naye bwayagala okubeera n'ono amugambe eri sirina mirembe omukazi mwasaamirivu omukazi ayomba buli ssaawa kuba ze points zabadde asinga nnyo ono okufulumya namugamba omugabe esimuzo nakyewa ate ani ankwata vidiyo okitegeeza obudde babumala n'ono okitegeera omusajja baŋŋambye womutunuulirwa abamulabyeko nti yalinga ono we twalina wano e Kampala yaliyo
bwani waza toto nti bafanagana mukko nagambye yasirire alinga ekindazi naye alabika akasente alina si yoyo naye bagambye alinga kati kasente kati oli ensobi gye yakoze kuyingizaamu bya mwana kuba naye ate era simunenya nti bwe mubeera mu lutalo lw'ebigambo lwa social media kyokutte kyonna kyokasuka amugambye anti era we wagambye oli akatabo yakana kitegeeza alina omuntu gwe yateekako nti ye taata ate basooka nakukola ki DNA ekitegeeza alina right n'omwana yennyini ku baana alina right yenna okikola naye weetaba eri ne waba wano below 18 omwana alina right ye mu bintu ebyo n'okumugyamu obutamuteekamu biba serious naye ng'omusajja yalina okwetereeza yawoona ebyokwogera yawa trophy n'ebyokwogera oba okitunuulidde abeere ng'omusajja ajagambe nti nno nkwagala kuba akubuuzizza bwanvuma oba wayogera ebyo omusajja n'ava mu kabokisi kange kitegeeza omusajja era nabukiki okusalawo kwebyo sebo kwe Uganda eri Canada oli omukyala wa mpeta ageze bogeza kyogero olabe wagendo sigala naye alekera okwogera ku mukazi we ate aleme kutambuza bigambo Sakozi njagala okwebaza mukwano gwono alabika malaya anti bw'otunula ebigambo byonna byayogera biraga malaya akakasa okitegedde omukazi yenna yina alimu obugonjofu bw'ayagala omusajja ng'omusajja mufumbo bw'abanga omukazi mugunjofu tayinza kwogera ng'ono waayogera kuba ebigambo byonna byayogedde lwaki kugamba nti ono malaya awedde emirimu akugambye nti okwebaka n'abakazi 10 n'abasajja 10 tekina mutawaana era mukwano gw'oyo n'agamba nti okubeera nga bannebakiddeko mu luguudo oba mu sitesheni kina buzibu ki kimulumirawa ebigambo byonna by'obuyire ebyabamalaaya bye bakozesa Sakozi abakazi bagenda bava wano ne bagenda mu America oba London oba Canada ngono yagenze naye tebavaamu mize gye babadde balina eno Uganda kati ono omuzeegwe oba lutaye yaluyimba ti omuzeegwe atambula nagwo kati ono omuzeegwe atambula nagwo mpaka Toronto abeera wa ono yava n'obwamalaaya eno ku Salama Road n'abutambuza n'abulinyisa ennyonyi mpaka Toronto Salama Road kuliko bamalaya kugambye obwamalaaya abujja eno nga lutaaya bwe yagamba Salama Road erina bamalaya leero okyogedde nga gundi bwe yagamba lutaaya ti owomuzaagwe atambula nagwo mpaka gubebera ku lusegere wano teguvaako kati ogwo omuze yatambula nagwo mpaka Toronto kubanga ebigambo byonna byayogera ng'oyingiridde abantu nga bafumbo wadde tetuganyi ffe abasajja abakwana naye naawe omukazi bw'obaamu akategeera osobola okontrolinga omusajja nomugamba mukyalawo si kirungi mujolonga oba saagala ategeere bwati ne bwati naye olaba ye ebigambo byonna byayogera tize ndi wakabi nze omanyi naawe mmalayo kati mukumalayo naye bajja mumalayo ekirala alina byayogedde abaana bange bakanada biki ate mpira ayogera nakwomu wali abantu abalina abaana 10 nga bali babazaalidde Canada ng'empapula zaabwe zonna zaawa nabo bennyini nga be Canada so nze ndowooza ndi omukyalo ono nze kyannumye kuyingizamu musajja omusajja yakwana naye ate era abasajja infacti ono omukazi abasajja bayiga ekyokuyiga banne tukwana abakazi ng'onookwana abakazi nga kisasalala naye olw'okulaba balabye figa namemu yate nokyogerawo n'agamba omukazi omulaba ng'anyirira bw'ati n'ogamba ngudde ku muki ku mukazi naye ng'obwongo anti kugambye omukazi asooka kontrolinga omusajja omukazi bw'aba alimu akategeera oli kwaliwa omukazi ng'omukwanye nga webbali asobola ng'alimu akategeera asobola kontrolinga omusajja n'agamba naye David omulaba kyokola kibi ewaka sooka oweerezeeyo emmere abo gye bali be bakazi abagunjufu kati omukazi ategeera bw'omugamba oli yantama n'okuntama n'okugira tagira ye nyini asooka naawe n'akwetama omukazi ategeera bw'omukwana n'otandika omugamba maama w'abaana oyo omanyi yagira bwati simanyi akola bwati naawe wennyini nyini omukazi
bombi bw'obanga ogende woli side chi nakugamba nnyo kwempute head n'empute tin nakibagamba kati bana omukazi n'omusajja nga bwe bayagala naye ate omusajja tannavaayo kulaga kajanja nyinza obutamwogerako nnyo nenze njogera ku mboozi y'ono omukazi gy'olaba gy'atambuza nga teriimu wadde ensa wabula yakulaga nze ndi wakabi okwagala abasajja abiri kitegeeza ki akaana ke zowange mu Canada asinga obwana bwobwo 10 olaba nga akyayina ebigambo ebyekisiru n'ebyekimalaaya ebitazimba era ebitayinza kugasa asoose n'agamba ti ayonoona omusajja we ayonoona aswaza musajja we kati ye bw'aba ayina omusajja we ye taswaza musajja we okujjawo ng'oli yewuwe okugjako ng'ono gwe bayombera nga yewuwe era nga yennyini mwana naye bw'aba nga naye ayina omusajja owuwe kati ye omusajja we tatya muswaza kati mawa omusajja bamubba omusajja bamusobola omutwala ekyo abasajja babatwala naye abakazi abasinga otwala abasajja ebiseera ebisinga kyobala kyekiwuli kyetwakola ti obumu tebanywererayo bapapa naye abakazi abasinga otwala abasajja baba bagezi ehandolinga gyahandolinga nnamba emu afuba nnyo obulaba nti olisi gyabadde amukola ki amuhandolinga nga nnamba emu olujalaga naye nawanywedde nnyo sigamba nti anywa nnyo naye ngeza naye nga naye nawanywedde nnyo ekyakomawo nga bukyali okitegedde bwe bati abakazi abo enkwata ajja kukwata esobola okuwaliriza okukola ki okuva ku mukyalo omulala n'ogenda ku ki omulala naye ono omukyalo ono sijja kumenyawo kigambo kigamba ti yava wano n'obujozi bwe n'obwakabi bwe bwe yeeyita obwamalayo bwe n'abutambuza mpaka kati yabukubye Toronto mu Canada. Okakasa nti si wakabi ne wano wamulemerera nga abatabadde. Okakasa nti si wakabi. Omanyi Sakozi bana abaffe tebakkiriza nti babbi. Obategera bana abaffe bo kuva ddala bagamba bakozesa bwongo. Wasanga yangu yakantukamu musanga ababbi twasanga nga ababbi mu kkubo kakati noga ababbi baabo nga ekyo kikubye embooko nga ali goyita omubbi kakati ekisooka kyabe na Sakozi omukyalo ono mutambuze mutambuze nga ye omuntu tamatira era agambye n'okugamba mbu tewaliwo omukazi akwana basajja ekyalimbye mpozi lwakuba ekizibu kyayina agenda kusiba abantu bangi agenda kusiba abantu bangi kuba wano nze nyina gumanyi gwe yakwana oba nga mungamba oyo omweru gumulaze ku kifaananyi nga yabadde ayogera ono nyina gumanyi gwe yakwana era n'amulemerera nga buli lunaku tavaawo buli lunaku yamutako okunywa kacha ina maana amulekayo ye agamba nti mpozi ngo naze mulala kanada ayogera mulala ne wabanga yoyo wona ina go yali akwana ye munnyini era okumwego bako oli yamutagala from moto kanagenda nga ye wale ne message yani si yagundi mugamba utanjagala kakati omukyalo ono yabbye omusajja kubanga agambye oli yakomentinga ku video omukyala agenda mu inbox y'omusajja namuga obadde ogamba ki ku video yange kategedde bulungi ye mwennyini mu bigambo agambye omusajja yakomentinga ku video ye kitegeeza ndoze ya TikTok era kasali ku TikTok gyakolera agegera ku TikTok yange Faruku labe obwenzi wange gye mbutambuliza oli balobadde omugazi zonna gyeziri eziyita abasajja omusajja wakomentinga ku video ye ono nakkira mu inbox y'omusajja anti kyekivunwa mu bigambo bize njogera bigambo bye omubuuzizza omusajja yakwanaga omusajja jasi yakomentinga ku video yange omukyala ngoyo nga mu inbox omukyala ngoyo nkusanga wagambye nti wakabi asobola okuba mu message ng'ayina message nga mutwalo
ne ayina gye yafokasizako n'agamba kinambeemu kino kansooka ennyingire mu kabokisi kaakyo tosobola kuga nti gwekyonga nti tibuli akomenti ng'amuddamu bulanyera akomenti ng'amuddamu yatwala ebbanga ng'atambuliza ku musajja ono ayagala okumwetega era kino omusajja ayinza okuba omusajja nga weyakomenteko oluusi yamuwaana okwogera obulungi oli n'agamba si buvunaanyizibwa wa musajja ono butaddayo wa side dish ekizibu ky'omusajja ono kyenda akyakola ajja ebigambo mu maka ge n'abitwala ku ono wa video gye yakomentinga nga yeegula kubanga ekituufu kiri nti bakola video mu mmotoka n'omusajja ezo balina azikwata omusajja yakola ki abantu yadde yateekeddwa okufuna kayiro kayali yala singa yamugwamu dda ate era kayaveero ng'amumanyi kyovula nti ono gwaliko ateekeddwa okuba nga alina ssente ekizibu ekiriwo kya mirundi ebiri sakozi bulwo nnumba nteekeddwa okunoonya alternative yonna okulaba nga nkuwangula kubanga nawe oba oyagala kumpangula omukazi kyaliko oli anti ono agenda kuwaabira oli ayogedde ku baana be ekyo kuba nange saa muntu ayogera ku baana bange naye buli olumba omuntu sakozi olwebyera ogamba nnamba emu nti olinganga kino ye ateekeddwa okunoonya waawa kuluma waaba akwata kubanga sakozi wakati wa bato zombiri muntu aba ayagala kuwangula kyovola abamooto baagala pachana bazanya akama kachogamu ne bakosa Janet nga Queen President Museveni yavayo n'abagamba ebira byonna mu bikole nze muzanye mu katuni temuddaga okuzanya ku mukazi wange n'omwana bamukwata wakola ki kati njagala kkiriza omukyalo nga yasize okuba musajja wa munne bagenda kukosa kyonna ekisoboka okulanga amukwata awaluma tagenda ku poliisi abireke kubanga nekyali mu kkola eyo mu bwakabi bwe si kituufu ate nno obwakabi bwabutambuza okuva e Uganda naye naawe omusajja gwe lekera okujja ebintu mu makaago aye n'obitwala ewoono omusiguze ono omukyala nga wagamba nti wakabi akyasobola okufuna abalala abakabi naye katwala yamwegombyeko ki ebyo ebizigo ebyereere aya ate asobola okuyimirira mu musana tasobola kuyimirira mu musana nze nemulaba nga wewasula muto weyapakinga nkawunda eyenjeru era nga n'oba olumwezi amafuta ajja talina agyeyamuwa yamuwa ate sitawayeeka awa abantu bangi amafuta ngaga awa abantu bangi omanyi nti abaana bakola basula moto buli kawungezi bafuna emitwalo 5 kusadiza amafuta okugenda kitegedde bulungi abawe emmotoka ne bavuga bangi abeetegerayo wasula bangi abeetegerawo kakati musajja gwe beera ng'omusajja leka kubeera kisajjasajja ebintu by'omu makaago tobitwala eno ono owakabi goyogana nekyomwagalako era ekyakabi akirina Chicken yakoze fantastic show wabaddeyo bona agamba nti bakamwana babadde beetala ate wabadde otomedde mukamwana kati ekizibu kyoyo abeera nnyo mu kyalo kati we yagenze mu kibuga ekibuga kimusumba otegeera ekibuga bwe kito bwe kibeera naye kakati omuntu abeera mu kyalo ekibuga buli mwana ndaba mukamwana obawahaga ningamba obukote bukwatira gwani yagambye aina statement gyakoze mu kibuga bulinako before tana mala yannyonnyola abantu agambye ekibuga bwe kito bwe kibeera mu kutomera bakamwana obwedda bwowahaga bamaliriza bamaze tebakusiga obuko kakati ebiseera ebisinga obungi Chicken omumanyi bulungi mukyala we yani shira price yani mukyala we erinnya lye gwasanze kati kakati bw'oba tokimanyi nti nno nga oli omukulu yagambye gwasanze ye mukyala we kakati kitegeeza Chicken talina ki mukazi kakati mwadde mumuwayiriza kitegeeza abo be mwabadde nabo kakati bonna bewalabye sibo kamwana bonna bewalabye tabakuleetera babadde bakwano be nete mwesiga obuko ekiwulira ate alina omukazi obuko amanye engeri gye bukwatamu senga obuko bwali bukwata senga mawate bwamukwata dda yono nabuli ow'olubuto
Oye mukachike ngo yafunisa olubuto nadduka. Oye senga uko bwali bukwata. Tayina gwe yafunyisa olubuto nadduka. Naye kakati kumira kuba Katonda yabatonda mwalwa okufuna kasente mwali baavu nnyo. Bw'olifuna sente ng'okyali mwana muto ojja kulaba ebikibeera. Beba abajjanga bakwesibako buli kaseera. So omwana wo bali bamwesibako. Buli kitu bikiba. Oyo omwala yali amwesibako. Wakati omuntu alina olubuto lwaki tabuleeta. Uyo yakola interview. Kuba nti kyali mukola namba emu ng'omuzadde kyekituufu. N'Abaganda bagamba nti azaala ekibi akiwongerera. Naye omwana kyani ekibi. Era sinnagamba ngambye omanyi wano Sakozi waliwo engero ng'abantu basinga bazivunula bubi. Baga nti azaala ekibi akiwongera naye ate Chicken yavaayo n'akkiriza n'agamba nti omukazi wuwe nalabako interview bana girana wa Dias n'agamba n'agamba era n'ekizibu ekiriwo nti nagiraba wuwo n'agamba omuwala ekimusumbu alina obuto alagala nnyo okulabikira mu mawulire kakati naye olw'okuba nti namba emu musajja muzadde kati ate nze ebigo bya Chicken mba bimenyawo n'enzikiriza ebyataata naye ate obimenyawo otya nga Chicken asuse emyaka 18 yetegerera bw'aba avuddeyo n'agakuba namba emu kyasoose nti bamuleeteranga kuki kumukanya kati bw'aba avuddeyo n'agamba nti omwana oyo twali twogera netumugamba tuzaale nagenda owira ng'ali lubuto ate bw'omugamba nti ono amweganye omuwala yali amwesibako mpozi interview ye Chicken mwagibuusabuusa omuwala bwe yajja mu maaso ga Chicken teyajjanga ekigendererwa kye lubuto ayagala muwe sente zijjamu olubuto Chicken n'amugamba nze sikwata sente zange kuzitisa muntu okiwulira bw'oba omanyi nti olina olubuto jangu leeta olubuto yaluleeta kati yaluleeta kati gwe tolabaawo nti yali amwesibako bwesibi kwagala kufunayo kasente yali ayagala mujja mu kasente yaluleeta yakimanyi nze tokukolerera nze sina kyemmanyi nze lwakyankoonako nze lwakyankoonako ate sirintokoline okusinziira ku namba emu byayogedde sina kyengenda gattako sina kyengenda toolako bisigale nga we biri nze sibirinaako buzibu kubanga nze ngenda kwagamba ebigambo bino nze nga tonnakola na interview zonna parties ebbiri nayogera nazo era n'olutalo awo wakati nalulimuko nga Chicken ankubira omuwala ankubira kati kyovola nkugambye kabasigale mu ntalo zaabwe bazibeeremu okitegedde nze ngenda kutumulako buli alaba emboozi mu kati gy'oli bagamba ayagala ekifaananyi eky'omulembe genda ku Ipex Studios Ipex Studios wojja okujja ekintu ekiri class nga kisobola okuweesa naawe ekitiibwa eri banno Shira Price mukwano gwe mulide mwebaza gundi ani mwebaza Chicken olwa fantastic show ya abantu babiri bamujjako kyogereganga bwe kimanyi pastor yakoze empewo era empewo eno ye bagiyisani empewo entukuvu hole air empewo entukuvu era ekyasinze okunsanyisa empewo entukuvu twali tubuuza yagikoze muki ng'erina ingredients ingredients zabadde zino bwabaddeko 65% pure Jerusalem air eriko ebitundu 65 eno yagikuŋŋanyiza Jerusalem mpewo ya Yerusalemu ne kubeerako ebitundu 18 ebyo yabikuŋŋanyiza Beselehemu ebitundu 18 yabikuŋŋanyiza Beselehemu ate mu bitundu 18 bya Beselehemu kuliko with 2% desert hair eyo Beselehemu erimu n'akawakatirwa ak'obutundutundu bubiri obwo yabujje mu ddungu kakati ebitundu 17 yabikuŋŋanyiza Nazaresi 17 yabijje Nazaresi Nazaresi gye yakuŋŋanyiza ebitundu 17 naye
olwo kuliko n'obutundu busatu mweyo ku Nazaresi obutundu busatu ku 100 obuyabuje Galilaya ono pasi tanga mugambo ewa Yesu yajewo obutundu bumeka kakati enkozesa ono pastor ademuka enkozesa y'akantu kano yagambye nti take 2 large sniffs chechi ensika okusnifinga okwesa nyindo kusika oyina okola olufeesa olw'amaanyi emirundi emeka emirundi 2 oggalewo olunaku naye empewe otwa osika emirundi 2 ensika 2 large sniffs emirundi egyo kakati empewe eno bw'oggulawo ekola etya ati yabadde mu kakebe kati nga nebuuza okaggula otya obw'omu mmotoka perfume bw'omu mmotoka oggulawo olirikugala eno mpewo wabawo akegundi akabamu obugundi perfume mu mmotoka perfume teba liquid eba liquid ng'efyuminga kakati abantu bawe endagiriro y'ebintu waliwo eyo endagiriro kakati osika emirundi emeka 2 era bagambye nti all ingredients wano bakabise to make up mixer that cannot be duplicated anywhere else ingredient zino zeyataddemu tolina ngeri gyonza gicupulamu yekka yayina empewo eyo ate weewunya empewo agikola kati yagikuŋŋaanya ate gireeta kubanga akatalina kamu ayina bungi era abutunda kati sakoozi abantu njagala owulirize abantu obuzibu bwe basanga mu kyaki z'abalokole twatandikira mu miti osimba omuti ogw'omukisa ewaka pasita yiga yagutundanga gavumenti ngesirise netudda mu Butambaala akatambaala nga ka mitwalo 2 wokeesimuuzako ofuna mukisa gwa njawulo otyo newabeerawo yalimu omuceere gwe n'abulwa akatale n'aga nti omuceere gwa mukisa kiro n'agitunda emitwalo egyo oyo nekiggwa wota gavumenti esirisaawo tugenze muti tugenze Mutambaala tugenze netudda mu Mpeta waliwo ow'empeta yagigula empeta y'omukisa yaliwo kati wetuva ebyo bwetuvamu ebyo byonna netudda mu mazzi Holy water kuluza ekyalo n'ekyalo ekyagendanga n'alugazeeti nga laga nti ono Holy water wonna basirise netudda mu kasoda ng'era osanga abantu basimbe layini dakiika 2 netudda mu kasoda naga nti ate ono womunywako ye wanjawulo akiwulira kati tuli muki kakati wetufubutuse eyo tuli mu mpewo ey'omukisa hole eya empewo entukuvu tuli mu mpewo ntukuvu price akatadde kummeka ye yabadde bonna yakatunda mmeka gyadde mitwalo 5 anyway bajja kafuna bw'otunuulira embeera eno gye tugendamu sakoozi n'abantu engeri gye babbibwamu weewuunya n'okwewuunya n'otula n'osiriikirira n'ogamba yi kweri gavumenti eraba ebigenda mu maaso oba tebiraba ate bwetuuka ku bantu abogedde ku byamagezi n'enyiiga nnyo bwetuuka ku abo abali mu byekisiru nebawa ne sapooti ogenda oka yamugulidde n'emmotoka empya nti agina ya state house ayina n'aba SFC be bamukuma ku kituuti kubanga bo baagala nnyo omuntu akola ebintu naye ng'asiruwaza abantu bajje ebirowoozo ku gavumenti ne byetakoze baddemu ebyo byekisiru Holy air zezimu ku blind operations ezikolebwa mu ggwanga kati zolaba receipt nga basayinizeko blind operations nti olaba nti neeyo gye bakugamba nti no oxygen gwagenda okuteekako ali manufactured tosobola kuŋŋaanya mpewo you cannot tosobola kuŋŋaanya nti kati okutta empewo okitegeera nze njagala oŋŋambe nti nowa okutte kaveera
tosobola kakwatiramu mpewo ye kati ye empewo agirina ate nga yagimixinze yakutte yagimixinze okuva mu bifo bimeka byonna buli Yesu waba nti yalinyawo ekigere bwati waba nti Yesu yalinyawo bwati wona yagenza agikunganya it's a mixture of air. The government ya Mama Museveni ovole yajja yateekawo ebintu buli omu byayagala okukola oba oli alagudde oli agambye nze mponya kino nga takiwonya abantu ne bagendayo ne bakola ki ne bafuna ebintu ye naafuna si kati ovola aba mu kanisa oba mu makereezi oba mu kimwayingiramu ebintu ebityo tekanisa oli yaafuna kyabalimba n'agamba nti omuceere guno ekiro ya mitwalo 5 ogwo twagulabako n'ekirungi ekibaawo abagoberezi baabwe era ne bakkiriza ne babatwala era muceere ne bakola ki ne bagugula omulala n'avaayo n'agamba muzimbe Pentagoni gye batamanyi buwumbi era ne bazikunganya kati omulembe guno gwajjanga gwo okola kyoyagala ndowooza oba kyakiyaaye oba kyakisiru oba kyakibbi teryafa kuba munnansi kasoba gwe tokutte mundu kugenda kuyeekera ki gavumenti kyovola abantu ebiseera ebisinga osanga bapasita buli omu avaayo n'ekintu kye sakozi wali wano omusajja ali bukalanga awo naye simanyi kyateeka bukalango anti emmotoka ez'ebukalango ziyinza okuva wano oba nawa lwabaddeyo nga bagenda okusabira simanyi yafa omusajja oyo naye ng'ekibira ebukalango naye ye ekirungi kyeyalina teyalimu ebyo bya bubbibbi musimanyi guleji simanyi gula entuutunu yakakadde ye teyabirina notegedde nani atunde entuutunu yakakadde bapasa babikola nagamba gali bwogula ine ejiri amukisa entuutunu simanyi ezavudde Malaysia kakadde kamu n'ogamba tugenda kukola tutya naye ng'ekyaleetera ekyo kyonna ekkanisa zo baamanya tizibagenda kuŋŋanyizaamu abalokole baabwe abalokole abo bamala abapasita babuulira enjiri nga balina gye bagizza era enjiri eyo ebayambako nnyo mu biseera eby'obululu bagamba bannange omuntu atuwadde kino nakino olwokuba oli bamukkiririzaamu balowooza ddala byayogera pasita biki bituufu naye nga oli gwe boogerako talina kyabawadde nabo bakiraba naye Katonda alina engeri gye yatondamu abagobereza abo n'abantu abannaddiini asobola okubulya ekintu n'obulira ddala nga kiki nga kituufu n'akugamba bannange wano we tuli tusabira mu nkuba nga naawe okiraba okimanyi nti abalwadde abalwalanga siriimu bagendanga nga abamu nga babamatiza nti ekkanisa ewonya ekyaki ezo jagenda mu kkanisa owonye n'agenda n'abuulira abantu naye kibeera eri omuntu aba mulwadde ndowooza ebirowoozo bimuggwako ebyokubeeraawo yeekubagize alowooze biki bimuggwako n'asalawo n'agenda mu kkanisa pasita ne beeyambisa ekyo nti bawonya siriimu era abantu bangi nnyo baafa nga beesigwidde baki bapasita so nze ndowooza bapasita bakole ebintu ebituufu baleme okubuzaabuza endiga zaabwe ebintu ebisinga byonna abantu bakulyetingawo bizinensi zaabwe naye nga baguza bannansi ebintu ebitaliiyo naye nga ogenda okugoberera kampuni ezo ebiseera ebisinga oba kyaki ezo ebiseera ebisinga abakulembeze baazo waggulu babawagira kibiina ekiri mu buyinza kitegedde bulungi era gwe buli kintu kyolaba ebiseera simanyi eno kampuni simanyi nsoda simanyi ddagala lya gundi era omuwuliza mu kukomekeza nga abannyonnyola enjiri abagamba gavumenti eno eyina emirembe mwogere gavumenti eno eri mu buyinza era kibula nti ebiseera bisinga sakozi owulira kampuni nnyingi so ezo zintwala abantu bweru ne bagamba yabbye omuntu ne babeerawo nga bakaayana nga tolako n'omugabo bali bakutte yadde okubaaninga kampuni zino ezikolebwa oba kyaki zino ezikolebwa omuntu sakozi ayinza okufuna okulowooza nti abakulembeze bazikola kukumira gavumenti eri mu buyinza kubeeramu kati sakozi omuntu wayimirira ku ssimu ye n'agamba ntunda empewo ey'omukisa omanyi sakozi omuntu we wansi sente omuntu we wansi anyigirizibwa nnyo gavumenti n'ebeera ng'esirise kitegedde bulungi agenda kukuŋŋaanya bannayuganda
omutitimbe gw'ensimbi kubanga Sakozi wongamba nti mpewo n'agibaka ntya waliwo akagondi mwe yagitadde yagitaddemu atya kuba mpozi oteekeddwa okubanga nga mpozi nga yafunye ebbomba n'epikamu n'asiiringa naye kati goliwa kugisumula Sakozi empewo yagirina n'owulira empewo gavumenti ng'eryawo esirise so mu nsi etali nteeketeeke biteekeddwa okubeeramu era ate munasaba Kakozi n'abato balaba tayita kitunga kya bbeeyi bamanya ekintu ekikwala ku muntu weewansi tasaa kitunga kya bbeeyi kulemerwa kubanga tajeti ye ayagala ono mufuna mpola bwaguddeko olutalo tayinza nti empewo ya mitwalo 20 era kyovula nti ebiseera ebisinga ne soda gwe twagulanga obumu yabanga wa bwerere emiti gyabanga gya bwerere kati gavumenti yekyekola eddira ebintu ebya bulijjo bye twetaaga mu maka gaffe mu supermarket n'ebisala ebbeeyi ogeza butto sukaali kaakati gwe wojja bino ebirala olwokuba kiriyo ga sukaali nga walayisi wano kyova ogattirako ogeza nga pampa z'abaana nga zira zogezamu siringi mmeka kati ebintu bino bikola mu ggwanga era ojjagala okwekanga omukulu oyo mutakikalunga guddewo kyaki kuba Sakozi abantu bali desperate ekisooka kya byonna naye gavumenti esirise buli kimu ekigenda mu maaso ekiramu bagikebedde omutindo kakati aba UNBS njagala babuuza ab'ebipimo empewo eno omutindo guyimiridde kutya kuba buli kintu ekijja mu ggwanga tuba tulina ekikebero omutindo tulabe tekina bulabe eri bantu kino kye tuliko kizibu nnyo abantu baatuwa amatudde ku firi bagita free to air sometimes signet ya free to air signet ndoza ibe ya free to air bwekiri nagamba banji be bawa amatuddeyo nenga alimba abalala basasula dda wembyogera we yabyogedde mukalowoozi wakawambuya naye mukusasula nga watereze kooti mukusasula fete tunaba kusasula naye nsaba munyambeko bannange kuba sente nyingi sijja kuzoogera muwendo naye buli aziina aleete abantu basobole okutambuza enjiri eno enjiri esobole tuuka mu bitundu bingi ng'abantu basasula ebisasuliza okufuna solti naddemu nannyonnyola n'agamba nti sijja kuzoogera muwendo kubanga bagenda kasamba kateeke ku TikTok bagambe ng'ayagala nnyingi nnyo mu nnaku ntono kuba sitoyinza gamba miliyoni 10 na 10 awo nno ziba zayisedda mu 100 ate ate ziba teziri 2 kuba oli wagamba 10 na 10 kitegeeza ziba zikwata 2 3 4 oba 5 laga 10 na 10 n'ogamba nti nno banaye bajja kasalamu muleete sente munyambeko nanakuwadde ne ngamba banaye abantu abasabirwa Pastor Bugembe bujingo bafuuka ki kubanga juzi yasabayo miliyoni 10 zaali zakuzayo mulongooti okukutuse ku UBC ozijjukira nzijjukira UBC simanyi wanulayo sigino simanyi biki nga miliyoni 10 azagala ku dakiika eyo kakati leero ayagala 10 na biki na 10 azagala mu bbanga ttono nnyo naye eno Salt TV ne radio bikola sente obulango bwa bwerere ezo za mukama byonna bezikola obukosi yemu ku business wane zibadde zikola ennyo mu media yasabye bantu be basaba kakati kambuze anti ekyo nyine ekibuzo kyembuza Faruku omusumba aba n'obwetaavu asaba bantu endiga weba n'obwetaavu ate omusumba agigamba egende sabe Katonda kyendiga gwesaba omusumba ye gwatasobola kusaba sente baziteeka ku line yoba sente zigenda ku line ze za account ze anti Katonda ki endiga eno Katonda ki gwesaba omusumba ye gwaga nti Katonda ye gwasaba ye yamulagira nti ate endiga zizino muwa
sakozi bwotuka makanisa g'abalokole si wa bujingo wokka gendo gatambulo getegereze gendi wasenyonga gendi wali ojja kusanga abantu abali mu machachi basobola balinga amasikini basobola kufaliso boyinchemu naye nga babasoloza naye bagana ne bakola mu katale ne basoloza ebintu bakoma bayisolozeza ndowooza bafuna mu kintu kye tubawe omukisa basonde ekintu ekyo eno ngenda kubuulira waliwo omusajja obaani yali amu interviewinga gundi ono Sabazonto omusajja oyo ye enjiri yagibuulira bulala nange namuinterviewinga kalina nsana bamubuuza kyogamba church business n'agamba soko jeka akabuuza church business yaddala tusoloza sente zaffe kuzeeriira kukola bintu byaffe ekiwulira naye omusimba waba basabye mumuwe kuba kate tekijja kukola makulu kubanga media ye yonna evuddeko olw'ensonga ate zizotegereza Pentagon atakwata asasule kubiri nedda ate obuzibu bwe bwajjidde bubuno twabale tulina okubika Maybach twali tulina ogibika owe Rubaga yafunye Maybach naye nga tinago tulina ogasabiramu kubaza sinawulirayo comedy complaining ati Startimes yabajjeko baba asasudde ekyo kimu kuba gule singale yatambudde dda okitegeera bamuwadde Maybach kati Maybach netambula nnyo kati nga naffe tulina okufuna kye tuteekawo Maybach eno tusooke tulwane mukko nayo kati tugizikize ekyo kimu kyakubiri sente ze lwali tusonda ez'ekisaniya zaali za satellite njukiranga bazisona ne ziggwayo eyo TV singa tekyavaako kuba singa econnectinga direct ku satellite twasooka ne tusonda satellite twagisonda ne batugabana tugamba mbuno satellite wale twetaaga emitwalo akadde kamu akadula katulabe tuyingidde emitwalo nga 8 ejja dola tuzayo emitwalo emeka ku 7-8 ejja dola okugenda ku satellite kati eyo satellite ne tugizikiza ne tuvaawo ne tugenda ku gundi ku Signet nga TV zonna za UBC nazo nga batusabye ezo ne tuzivaako kati twagenze ku Startimes buli mukutu tugenda tugusonderako kati tuddako mukutu ki DSTV naye tunatero tujjako naye tugisonde buli ekyetaagisa media eyo okubeerako tugenda kukisonda oba twagala oba tetwagala endiga zo zibeere netegefu kuba ze endiga zisibawo nga zisaba gye zijja ssente ne zimuwa Mukama y'amanyi. Alright. Yeah. Ndoza kyekyo ekyaki tuli kati kusonda zaako sakozi ndowooza kyandibadde kyavunanyizibwa Pastor Bujingo bw'aba agenda okukola ebintu ebimu n'asooka amanya nti akuze alina abagoberezi n'ayogera ebintu ebitegerekeka sente ettivi baba bagisazeeko atole ku za Pentagon tennaggwa za Pentagon agala tezinnawera atule ku za Pentagon asokazeeko TV naye yabasumba akola ayimini abagoberezi akola gwa basomba musomiki sente ekyokubiri TV ebadde ekola zekyensubira yo TV ya Pastor Nyirabe ebaddeko obulango obaddeko buli kimu anatera nabasaba musaala gw'abakozi otegede zinaba TV nnungi ebadde ekola naye essaawa eno bw'ajja n'agamba nti ate ayagala sente azijje mu ndigaze zendaba Pastor aba akoze eki aba akozeemu ensobi lwaba nti kale omuntu abeera n'abantu be nga bamwagala bo nga tebakirabamu nga buzibu naye Pastor bw'abanga ye akasonza abantu Pentagon naabulwa weeraga kati essaawa eno abakyusiza olutambi abatutte ku ki ensonga z'abaana zawedde ze ndowooza yandibadde asooka n'amalako kimu ekyabaana kyaggwa kuba omwana we nawe yabamuwa ne scholarship n'agenda ali mu America yeeyagala so ekyabaana ndowooza tekirina tabu ndowooza n'okuva ewa Bujingo balinga abaawona kubanga bafunyemu yasabye bantu be naye ate eddaala lyalimu ali mu muntu amanyiddwa abantu abatunulira ebikolwa bye ate ekirala Pastor oba kitegedde kakati asobola omuwa amuwe dani okumugira omugira ki nze simujjonkera naye nkugambye bugambi ti Pastor bw'obanga gubasonda Pentagon
nobaganiza omusingi kyezinawera dakika yemu pastor kubamba ne mu kanisa mwizo ba mulimu abafaanana ngazi nedakika nemunoja nti omulongooti teguliiwo kati pastor tunakwata ki ekituufu wiiki eri awadde yali akaabira baana sikyalaba ku baana bange ate zino teyazogedde yagaye miliyoni ezisukka mu 10,000 toyinza zaatula olaba yayogedde naye nabebazo bamuwaayira ekyo nakyoye 10,000 amutema teguliiwo kati tegeeza bagenda kusonda ne pastor agenda bajja ku Pentagon abazze ku mulongooti. Ekisooka kya byonna sakozi mu mwali mukozeko ku TV ezo oyinza okumanya nti kundi ba sente mmeka ekisooka kya byonna naye nze pastor Bujingo nze simulina mukubuzi kwa bagenda kumuwa sente kubanza bagenda okumuwa sirimu era saagala kalubiriza abantu be njya kutwala omukisa guno okubategeeza nti buli yawulidde akalomo ka pastor Bujingo bwayedde omulangwa pastor Bujingo oluwadde mbokola nga uyagambye oboggaana naye kubanga TV buli abadde agiramba mwe banyina bagirangira kuza mwe bamusookerako kubanga eno TV yammwe mbadde mulangira bizinesi zammwe kubanga mukola kati yavuddeko era osobola okufunayo omugagga omu n'agamba nti nze ngenda kumuzzaako kuba abagagga abayina mwami muwoozi osobola okukola ku nsonga za pastor Bujingo zino buntu bwangu nnyo nze abagenda okumuwa ssente bajja kugyetaaga bajja kugyetaaga nnyo nze mwami Bujingo kubagenda okukuwa ssente sikuinaako mutawaana solooza abantu bo solooza ndigazo. So kakitegeera kiki tugenda mu campaign kati mu kugenda mu campaign PLU movement zetaaga TV eziringa eza Bujingo ezikubira ekikopo kakati awo okuteekawo akagamba ako nti simanyi biki simanyi feriti eya biki star times whatever asobola okuba nga Bujingo yabadde ayina gy'ataapinga no naira vijana na wange ne kungu yavuddeyo ku radio 4 yana bitu bireete kituufu kyoyagala kungu yavuddeyo no it's a public secret yakitaddeyo already yakigenze ku XA na postinga n'agamba temwabadde mukugoba yagambye I will be resigning yabadde amukyaza nalabye posti zaade bbiri esooka it was eyakungu nga alaga nti agenda ku stepping down nga gundi manager wa radio 4 ila he will be moving on in the next couple of weeks mujja kuba tetukyamulabayo then ndaba gundi ndale yadetambula nga Gashumba agamba he will be taking on all the franchise ya radio 4 Masakawa Masindi so yetaaga ba manager bani kati abagala genda mu industry ya ku office ze ku gundi ya Kinyala was dropping and kati yagabe emirimu ku radio 4 yagobe kungu si yagobye sekisina kyogerako mbyogeraga we byabadde so we tutuse ku blind operations zijja kukola buli wamu anywhere as long as tutekeddwa okukolebwa ate zisasulirwa because kanogo mulimu nago gwenyini aba ino sasulwa so he is going to be taking on agwa ministry ya gondi yono omuyimbi ya aganaga bafati ne omukyalo ne namyalo kubanga akola blind operations n'atamanya limits ze waina koma actually ekibatawanya ngabana storage jasoso okwogerako we yaletire ebyuma okuva e China deal eyo bagigabana ne Cleberson yafunako era t-shirts ezisinga Cleber yazikuba gundi gye baliko gye bagamba tova ku bala Museveni biki byonna bisigala ku main Cleberson y'omu kubazzukulu namero yadayogerako nti bagana bo tukole ki kuba nzijukiranga emotoka yagijjuza t-shirts ezo nga zirese ewa balamu by then nali nkyakola ku radio 4 ekibatawanya ngabana ono yayingira mu kitu nga yagala abere kati ate bano ne bagana nedda ne banoleka bakole ki mu kwagala banne bali ng'ono already ye ebintu byalesa alaba omulimu alina gukola bwaki ngana yagala okukola Gashumba bwomu ngayagala buli kimu kigende yeka anti kye nkugamba nti ngayagala kola ki ayagala kwefulawo gundi omuntu omulungi omu kati bo bali
nabo already baba ina abantu babwe gobo ina joyise omulimu n'ogufuna nabo bayitayo ne bagana edda tugabanyeko ne bano bafuneko kati nga ye mani power yagala abere bwomu nga tebali mani power bagala bagigabba distributing mu bantu abenjawulo yes aba bantu babi government imbi buli kimu but still nono yennyini abadde avayo day one on a daily nga akuba esente y'omuwobuzo Gashumba yasinga okukuba sente ya coffee ng'ekigimu kubya tebamuteka mu sequence kitegeze ebintu bibadde kati ye akola blind operations ezitaliko fena kigambo blind tukimanyi no operation tukimanyi kati abalabe ba film nja kugamba nti nja kuwere kuba fena batisinga tulabe ku film ndija kikuwerako ku kyokulabirako ng'ekya America ng'ekoze gundi black ops operations ne baba sindike ne bagate tubamanyi bikigambo muzze kola kikuba kitegeeza emirimu gy'abadde nga gyakola kuno konna okwogera kubadde ku blind folding abanna Uganda nze kanzijenga atangaza abanna Uganda kino ekintu bonna badde ku ekyo mwe muyiseewo ebyamwezo blind operations abadde zaatakoledde mwaka gumu si myaka ebiri kwa bali sitting nga ziriko 2003 23 bichi byonna lwaki tezikola mu bintu ne biberanga biri straight. I do not know why. So ate ye abadde nga atugamba mbuno bannansi bali babuuza sente gye muzitwala alabika ate ye tebagenda mubuuza bagenda mu kuba migo kuba kyategerekese ye abadde azitwala nga talina na mulimu gwa nkalakale gwalaga kubanga nze sirabangako nga batulaze resume nno akola mu eno department akola mu government talina department naye akulaga mugagga bwajja n'akunnyonnyola ebintu omanyi obugagga bwe bwa kamera tasobola kulaga kintu kiri tangible n'agamba nti kyekino eva obugagga bwe bwa kamera ajja n'akugamba nze nina kino omukazi wange namutirako abakozi bana akozesa gaasi akozesa bino emmotoka na biki naye nga byonna bya kamera tasobola kugamba kati talinga wonogamba nti no bw'ogenda ku speaker apartment eyo ya sudiru nibagikulaga nti eri tangible obwe bwa kamera so kati ngabana oli kyeyaganye kuba yadongoddeyo amaanyi nagenda ewagundi amuyite twogere naye ng'ekimuyisa okwogera ayagala bino ebintu babimuwe bwomu kati oli n'agaana okgendayo okitegeera nga ndowooza nga mugamba nedda tugenda distributinga gundi labor saagala okola ekyobeere bwomu kati yali ayagala kubeera mugagga yekka. Kakati kyolina okumanya gavumenti neekozesa abantu lumu ngebamanyi n'emize gyabwe egimanyi. Namyalo boosi wa Gashumba ye yaweebwa woofiisi mu bumanyi bwe oba mu bujega bwe naye yaweebwa ki nze luno tuyamba kimu okube okuwolekisa okubalabisa butya bantu kyabakola mu woofiisi za gavumenti n'entegera yaabwe eri etya. Omu yatunyonyodde nti munne teyasoma era wa S4 n'amanya gaakoleramu sigage twali twemulugunyano juzi nti dokita yatuuka ate okulongosa n'abantu mu manya agatali gage kisimbukira ddala eno waggulu bakitulaze gye bisimbukira ne bijja eno wansi. Ontegedde kye nkugamba? Ono n'atulaga nti ono abadde agamba mbu simanyi ye akola mirimu gya bulungi bwansi ku position nga kuliko nti blind operations era nga afuna omusaala gwa miliyoni meka naye ng'alina n'ebirala byaleeta naga nti muteekeko 18 wano muteekeko 10 wano muteekeko 11. Twagenze okebera fayiro ye ewa Namyalo wokka nga yakatwala obukadde 580 naye ekyo kigenda tulowoozesa ti abantu bano abeetalaatala ku mativi n'amarediyo bonna basasule okola diversion. Obadde omanyi mbu nno bakola ki? Kino kye kitegeeza blind operations mubeeramu kubuzaabuza bantu okubagamba mukwate ku kono nga abala badda kuddya abatuufu abagundi bamuwa program kati gwe n'olaba era bebo boolaba Bagashumba Lwomusana Bambidde awo wonna abo Bamanyagwa Babigirwa waliwo Nandulu Mwenda nti blind operation bwagwa ku muntu alizoninga obulungi katugeze nga Semujju Nganda oba Waiswa olaba Andrew Mwenda kyakola wakira mulemesa okwogera tumugeza tumukirizo yisawo message kati mwagala tugamba ne bannannyini mpewo baba bakimanyi
kubanga bano baba kibakakatako lwa mpaka oyino bayitanga is a chain oyino bayitanga kati bane babeera wali nga babuzaabuza abantu nga bali kuki ku musaala lwaki gamba nti gavumenti ene emanya abantu baayo Gashumba akayanira bwerere tebasobola muwa ofiisi era ngenda kubulya lwaki tebasobola NBS yayise ekiwandiiko Gashumba yamwandikako ngani yamwandikako nga Conman tebayinza kuddira project ya zitisati zikwasa Conman kuba bamanyi ebintu byengeri gyabikolamu oba bakola disclaimer ne bakiza nkiddemu ekitegeere Gashumba NRM tesobola muwa mulimu guli specific nga ina budget nga ye tesobola kuba bakimanyi Conman bamuwandikako dda bamanyira engeri gyabatisamu ebintu bye okiregedde ofisi balina giwa Namyalo kuba ye Mbusiru bw'ataakolerayo ebibagasa nga Gashumba kyogamba budget Namyalo akolera NRM akola PRU akolera NRM PRU yerwana wa NRM kakati Namyalo yali alina ne endorsement endala zafuna okupewa CDF bwe bagenda mu PRU Gashumba namukola ki namuteekako oluko namuzizika okiwulira kakati ngenda kubuulira ofisi zino waba zigaba n'oba olina abantu bo booli nabo osobola okumanya ntukundi otukola naye si mulambulukufu wadde tuli naye otegedde kyegamba era nga walaja ekintu ekyovunaanyizibwa gyagamba mukikwase gundi Gashumba teri ayinza muwa ofisi erimu budget era bino bya complaininga mbu ne bannemesa bino ne bakola ki ne bannemesa bino sina Namyalo yamukuba Namyalo ayineko order nti gundi ziwe bano oyo totawaana. All right. Mawa. Blind operator, blind operation. Byonna bigowamu. Sakozi si kya bugunjufu okuyita omuntu omusiru. Naye ekirungi nti abantu bonna mu nsi babeerawo nga balina endowooza zaabwe. Namyalo oyo bw'omutunuulira enkola gy'akolamu ebintu byabwe bamuleeta naye nze n'ekigendererwa kyabwe sikimanyi. Mobilizer. Amobilizing ani? Anti uliriza. Amobilizing ani? Blind operator. Kubanga Namyalo oyo mulaba nnyo ng'agenze mu operation yo. Nebaga Namyalo yagabye ebintu naye miraba oluusi ku mawulire ng'aba ku TikTok oluusi bye bakola ki bye boogera. Naye sitabayo muntu aga Namyalo yampadde kino. Kujjako nalabako kale n'ente ze yasala ku Idi awo. Naziraba nga bazipa simanyi oba oluvannyuma bazisala ne naziraba nga azireese naye ng'ate Namyalo tabalibwa mu basiru amagezi akola ki agalina naye gy'akolera wayinza okuba weewafu waba omulaba Namyalo abadde abeera nze ntera omusanga mu bivulo omulaba mu bayimbi abawagira ne bweru nga omusanga awo olaba anyumira n'abantu talinayo ekyo kintu kya kisiru kyakola kiri awo naye lwaba nti gyakolera ndowooza abantu byakolerayo platform nafu naye nga Namyalo bw'omulaba n'ojja n'omukubako enfuufu muntu alyoke kati nga nze ku mwami Gashumba ensobi bannayuganda gye bakola kwe kudda ku mwami Gashumba ne bamwogerako mwami Gashumba ekyo kyakola gwe mulimu gwe ate gavumenti zonna bwe zibeera mu buyinza ziba ne structure okitegedde gwe nojja noyogera structure wandikoze bwoti n'okola enguudo naye nga si structure yaabwe okitegedde nga bo omulamwa gwabwe ogwabaleeta kupulatinga abantu ku TV ku lediyo kuki bo ne boogera ensonga zaabwe era ng'ogwo musaala nga bino ebyamalwaliro si bye baliko kati gwe bweddaawo n'ogamba nti bandibadde sente ezo bandibadde baziwa bwe bati bandibadde bazitwala mu ddwaliro bano bajja mu buyinza ng'ogwo si gwe mulimu gwabwe omulimu gwabwe ogusinga ddala okubeera omulungi kwenywereza mu buki mu buyinza obuyinza nga babwenywerezaamu batya balina buli sekita oteekawo abantu kakati gwe n'obeeraawo n'ogamba nti Gashumba Gashumba oyo amaze emyaka ndowooza gigenda mwaga si kubabuzaabuza mwera ab'okubuzaabuza ffe takyatubuzaabuza nze takyambuzaabuza kubanga nze mmanyi akola mulimu gw'abali ate bali balina okugukola
balina oguteekawo okusobola okwekumira mu buyinza kubanga structure yaabwe. Kati nze mbeera ku structure yange yakubiriza abantu tigakubira 2 mugende mulonde mwezi ogwa January omukulembeze omulungi bino byonna bijja kuggwaawo newe noobanga tokikoze bano bakyatambuza embeera yaabwe eyo enfu. Sakozi omanyi ebintu ebiseera ebisinga gwe abantu balowooza nti gwe ekikunyigiriza nze tekinyigiriza. Omuntu asobola okugamba omuntu nti musiru nga kibi nnyo era ng'akyogedde aba akozesa olulimi olulimi oga nti kibi nnyo kakati aba yakamala okukyogera n'aga nti oyo malaaya ng'ate omubuuza yagguzizzaako nti nedda kati awo obuuza nti ku bonna tugende n'ali okitegedde bulungi ono agambye musiru naye nze kwaje tinnamyalo okusinziira ku bigambo byayogera kale sisula kumuwa magezi alina omulundi n'ogumu era neewuunya nnyo omuntu agamba nti mugezi naye gyakolera weewafu azifu bamukakayo okitegedde bulungi nti eri gyali nze Sakozi nze nyina webanyigiriza sibeerawo era nze Sakozi nze neezuula mangu mmanyi abantu abatanjagalira sibawa budde bunene. Sakozi abantu bano bombiriri Mwami Gashumba naje tinnamyalo ng'oggyeko famire zaabwe naye tebalina kibagatta ku munnansi nga bo ababiri naye baba tebaliiwo tebalina era nnyo kyamakulu kiri awo wabula waliwo kibagamba nti kale okubeera okutambula n'agamba omuntu nti malaaya n'okutambula n'agamba n'omusiru n'ogamba kantambule n'omusiru osobola nti namyalo ayina waleeterayokko ng'omukulu wagambye nti abeera mu bivvulu eyo budget agifuna yakujjamibwa mu bivvulu kakati ate ye Mwami Gashumba ye talina kyagattirako ddala kitegedde bulungi abantu mwami nambe walonze ebiro byabayogera ebiseera nemuwuliriza naye basaagala wabanga ayogera abeeko n'abaana n'agaana abantu wano Sakozi bola abakyasinza okwogera ku fulo ya palamenti ng'aliwo kamera baliwo kubuzaabuza ggwanga oba wakyukakyuka oba waki waliwo omusajja w'Nakaseke anti akutemeratemera ebibeera mu State House nga yakutemeratemedde ebibeera mu State House ng'agamba wankyukakyuka kyova obuuza ati mu State House ayingirayo ddi kati omugezigezi gaga nti anoonyereza kitegedde bulungi nkugambye wano waliwo ababaka bo nga balungi nnyo ku leediyo ne ku ZTV babeera mu kukola bizinensi tebaliiko mbu ate simanyi Gashumba simanyi bakira Nambooze bonna be bamu omulimu guba gutya wabula ekyenjawulo ekibaawo nti baleeta ono ayogera ebirungi ono abenga abikuba naye nga bali olufuma nga bagira bati okitegedde bulungi kaakati Mwami Gashumba ebigambo gwolabyo Gashumba nga mulese ku TV nebakukyaza kyogamba olina ebigambo ebibi bugwe tosobola kwogera era baleeta oli munne gwasobola okukolekitinga naye projekiti yemu eyo wali wabeera olwamushana ono Nambooze ng'ali wano era Nambooze omalongo namusanga mugati Nambooze walabidde etwali egindi ne tubba obululu egindi ekyo kyerabidde Nambooze walabidde ndi sente zakujjanjaba zijjuza fuso aleeta munne era bazannya obuzannyo ki kati Mwami Gashumba bano ekibasumbwa bombiri Faruku byanfuna tebalina kizibu ekibasumbwa bano ababiri byanfuna kati omu yasaze oluguudo era kyovola era tekiina mutawana yeeruse era kyova olaba Namyalo yagambye Gashumba wankubirako ng'ontwale wa sipiika Anita Amonge nga bankuba ekikone wa pulezidenti olaga twakalabye endowooza naye twatuula era sipiika tetwamulaba kitegeeza ne Gashumba era kiyamba kwani ku Namyalo kati we baatuuse essaawa ya leero Sakozi
tugenda mu kalulu 226 buli muntu ali mu kweteekateeka sawa ya kweteekateeka naye nze ngamba nti sente ze muteeka mu damage control mpitirivu nnyo okusinga bateeka mu damage control sente ze muteeka mu blind operators muzikolemu ebintu nga temwetaaga damage control so mwebale nnyo mwebale ddala tutabagane next